Obubaka obutongole okuva eri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President ng'asiima abaana b'e Busoga olw'omukwano gwe bamulaga ku weekend lwe yagenda obbakyalirako ne bamwaniriza nga President w'eggwanga Uganda ng'omuzira era omuntu gwe basinga okwagala ng'obi waabwe. Kyali ky'amaanyi, kyali kibigiya, lyali ssanyu. Mwalaba enguudo z'Ejjinja City nga zonna zikubyeko, zonna ziggaddwa, emirimu gyasanyalala ng'abaana b'e Busoga baaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bamulambuza ekibuga Jjinja kyonna okuva bwe kitandikira paka we kikoma era nga bamulambuza nti kino kye kibuga kyo ssebo eky'Ejjinja ekyakulonda mu 2014 January. N'olwekyo tukwagala nnyo, olabye tewali atakwagala, bonna bannajjinja balonda ggwe era baagala ggwe ng'obi waabwe. Abaana b'e Busoga bakwenda muno muno. Kyali kya ttabbu, kyali ky'amaanyi. Kati n'olunaku olwaleero olw'ekyo ekyaliwo ekyayogeza ensi ebinene n'ebisongovu ng'abaana bali amu agamba nti bannanga b'Ejjinja ate nga balaze machuwa. Kino kyaliwo oluvannyuma lwa kkooti y'ensi yonna okuyisa nti okukkiriza emisango gya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gye yawaaba nga olangira awaabira Mwai Museveni ne mutabani we General Muhoozi nti be batukulembeddemu ebikolwa eby'okutulugunya, okutta n'okubuzawo bannayuganda ewatali musango, okutyoboola eddembe ly'obuntu, human rights, crimes against humanity. Kkooti y'ensi yonna nekkiriza obujulizi Kyagulanyi bwe yawaayo obw'abantu 215 nga balumiriza Mwai Museveni okuba nga akola oba atuusa ebikolobero ku bannayuganda. Awo nno poliisi teyakwata ku Kyagulanyi, tewali katiya gaasi n'akamu wadde akavuga wadde essasi wadde ejjinja. Emikolo gyaggwa bulungi mu mukwano nga twali muntu n'omu alumiziddwa. Kino nno Mwami Museveni yakikola nti olw'okuba Kyagulanyi yali amutadde mu kkooti y'ensi yonna nga amaaso gonna gali ku Uganda era ngali ku Mwai Museveni. N'agamba kati bwengezaako kuba tiya gaasi mu Kyagulanyi eri kkooti y'ensi yonna egenda kwongera okufuna obujulizi, bambake, bandye, bampuute, bansibe. Kati nno nina okwesonyiwa omwana no Kyagulanyi for the while. Ekyo nno kyali credit nene nnyo eri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era abaana b'Ejjinja nga bamwebaza bamugamba weebale kututeera Mwai Museveni mu kkooti y'ensi yonna, kati tukakasizza yeggwe ng'obi waffe. Amagezi g'Abasoga tewagasuula, wasigala nago era kyova olaba Mwai Museveni okubya mu kkooti y'ensi yonna tebadde byangu. Emyaka gibadde ebiri okuva lwe yawaaba nga taddibwamu, naye kati oluvannyuma kkooti y'ensi yonna nekkiriza era Abasoga ne basiima nnyo kkooti y'ensi yonna ekyo kye yakoze. Olwaleero nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kwe kusalawo naye n'asiima abaana b'e Busoga olw'omukwano omunene ogwo gwe baakola nga bamwaniriza mu kitundu kyabwe. Era bino abiwandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook. Kwagambidde nti on Tuesday we were very delighted to meet with some of the National Unity Platform leaders from Busoga sub-region. We discussed matters of great interest to the people of Busoga and to Uganda generally. I implored them to remain united and steadfast in the pursuit of our struggle for freedom and democracy. Okawufunye ye byebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nti asisinkanye abakulembeze okuva mu kitundu eky'Ebusoga aba National Unity Platform Nup, era nga bano boogedde ku nsonga ez'enjawulo ez'okulaba nga Busoga edda ku ntikko, edda waggulu, era nga Busoga ekulaakulana ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Nti abeebazizza, abasiimye era n'abasaba basigale bumu, bakole nga kye bakola bakikola bali bumu mu Uganda olw'okulaba nga tusigala tulwanirira eddembe lyaffe okununula eggwanga Uganda era n'okusobola okulaba nti struggle gye tulimu ey'okufuna eddembe ne demokrasiya mu ggwanga lya Uganda egguka. Bigambo bya Kyagulanyi. Bino okubasisinkana kididde okukyala kwe yakyalayo mu Busoga ne bamulaga omukwano ogw'ekimemento ogw'ekika ekyawaggulu. Kati kwe kusaba asisinkana ate abakulembeze abeebaze ekyo kye baakola mobilization y'ekika ekyawaggulu eyabusomboola abaana b'e Busoga bonna ne baggwayo okujja okulaba ku president waabwe Kyagulanyi. Mu bakulembeze abaliwo mulimu chairman Nyanzi, tulinamu secretary general David Rubongoya, tulinamu pastor, tulinamu mukulu Gendo Bigirwa, tulinamu omumyuka omwogezi wa kibiina kya National Unity Platform Waiswa Mufumbiro, tulinamu omubaka omukyalo wa Jjinja City Manjeri Kibakutika, tulina omukulu yakegatta ku National Unity Platform omukulu mwiru hapo n'abantu abalala bangi Swengere everywhere. Tulinamu Mayor Bamulenzi n'omulala gwe mmanyi banange ab'e Busoga munsonyiwe amanya gamwe gagenda kunzigwako gudduka gonna. Tulinamu ani omulala okay bangi
n'abantu abalala bangi nnyo. Waliwo omwami yava mu NRM neegatta ku National Unity Platform, erinnya lye likyagenze liganye okujja naye waali kale n'abalala bali bangi abakulembeze okuva mu Busoga abazze okusinkana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bamwebaza obbakyalirako naye nga beebaza okuba nti bamulaga omukwano omuyiika, omukwano ogwali ogwakabi ogwali ogw'ekimmemmette omuhabbati. Omwana ayimbira firimu bw'aguyita. Kati wano omukulembeze nga ababuulira nga boogera ku nsonga nti musigale nga muli steady focused, temuva ku mulamwa, temuva ku luguudo, temuva ku ndaaya. Nga ababuulira nti bannaye tulina okusigala nga tuli so focused, tetulina kuva ku mulamwa, tulina okusigala nga tuli bumu. United we stand, divided we fall. Otyo bigambo bye ng'ageza kubba byawo ne Secretary General David Lewis Lubongoya naye n'abakwatamu n'agamba now is my turn, nze Lubongoya. Ye Lubongoya bamuwa linnya ki eri Busoga? Abaana b'e Busoga mumbuulire. Secretary General David Lubongoya mwamuwa linnya ki? Oli ye Ngoobi, ono yaani? Ono ye Nandudu? Nandudu siri e Busoga bannaye mu nsonyiwe. Yaani ne Waiswa nedda. Mufumbiro tumulina. Tumuwaani. Secretary General okunoonyeza linnya lya Busoga wano Saabirye n'abiri. Okay. Naye waali Secretary General David Lewis Lubongoya bwe munaafuna erinnya munaalingamba. Amanya ge Busoga gambuze. Naye ng'ababuulira. Waluuya. Wuluuya. Aba n'erinnya liganya okunyuma nga bwe lirina okutambula naye nga ye Waluuya. Waluuya. Kyonna bwe kiri. Abakulembeze okuva Jjinja, Mbeero, Waluuya, Kaluuya, otyo. Abakulembeze beebo. Waliwo n'abali mu Parliament, abami banaabiri boolaba bali mu Parliament ne Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine President we yaliyo nga mubaka wa Parliament naye kati nabo baavaayo tebaddayo naye kati bazze n'ab'emagere mukyalirako kuga nti kati tuli kimu okulaba nga tununula Busoga Esebenkere. Pastor Bigirwa obalaba. Alex Wasa Mufundo Chairman Nyanzi obalaba. Paulo Mwiru omulabi. Otyo abakulembeze batwe bali ab'e Busoga nga bazze okukyalirako President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wali mu maka ge aba mu State House Emagere okulaba nga ensonga zikolwako era nga zoogerwako ez'okuzza Busoga engulu n'okusobola okununula eggwanga lyaffe Uganda okulijja mu mikono gy'abatamanya ngamba. Bannayuganda balyeyagaliremu, abaana baffe abazzukulu tubaleke mu nsi ennungi empoomu. Ensi etaliimu kutta bantu, kuyiwa musaayi, kuwamba abantu, emize emibi, emize emikyamu, emize egy'ekinyanya nga tegiriimu, emize gy'abagwira ejjajja okusuubula amasanga n'okubba nga tebiriimu. Ensi yaffe bere nga yeeyagaza, abaana baffe baginyumirwe, abazzukulu baginyumirwe, bagiwoomerwe nga buli omu wamu agamba otyo bakitaffe baalwana singa tebaalwana ate singa miranga nabyo byebiriwo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President waabwe asisinkanye abaana b'e Busoga mu mukwano ogw'ekika ekya waggulu mu bitiibwa eby'ekika ekya waggulu era nabo ne bamusiima okuba nti abasisinkanye era nti yajja e Busoga n'abakyalirako n'abaweesa ekitiibwa. Ensi yonna kwolwo yawandiika buli omu yayogera ku Busoga. N'olwaleero bakyayogera ku Busoga nti bannaye Busoga kyayitere, Busoga kyali kithufu, Busoga kyali muno kyanuzire, buli omu kyayogerako. Ne mu Parliament George nawulidde boogera ku Kyagulanyi nti bannaye Kyagulanyi yakuba Busoga nti naye poliisi mumuleke bakole ebintu byabwe. Mulabye mbwe yatambudde temwamukubye era walabye yamazeeko bulungi, tewali yalumiziddwa. So tewali nsonga lwaki muba mumutawaanya, mumuleke mumwesonyiwe akole ebintu bye anyumirwe n'abantu banyumirwe paka ntebe mu ntebe, kyekyo ndowooza. Ebigambo byebyo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga asisinkanye abaana b'e Busoga nga beebaza okuba nti bamwaniriza mu ssanyu ne mu kitiibwa. N'abagamba nti basigale nga bali steady ku mulamwa era basigale nga bali bumu tujja okugyako Mwai Museveni. Mbaagala nnyo nno nange mbasiibudde. Mwebale kubaako, mwebale kutwagala, mwebale kutuwabula. Obuwabuzi mwe tubusiima nnyo era mwebale kutwagala. Gwatana kusubscribinga munnange osubwa gira osubscribinge. Obeere ng'oli member wano ku mukutu gwaffe tutambuze amawulire tube nga tugamanya era nga naawe otambula n'okumanya. Ate bw'obanga oyagala okumpagira mu ngeri ey'enjawulo osobola okujoininga munnange n'obeera member, osobola okujoininga membership ya channel eno n'olondako omutendera ogw'obulya gw'oyagala okumpagiramu
nobera member akapesa kali wansawo kaliko ekigambo join bukakona kongo joininga ngolondako kyolya kyawo kumpagira mtu jaba tufunamu ka time ngaffe ba member nga twogeramu nga tuwayamu ate ku nsonga z'eggwanga lya fenensi yaffe n'ebirala okunyumyamu ku lubozi nga ba member ne ba member bwe joininga bujoininze ekintu kitambule kale mbaagala nnyo Dunda nsaba bankuumire oyo kiwa mirembe atakumira mpeera wadde bwe sinze mulagira naye leero nsaba bankuumire nkomewo ate mbasange tuwaye mwera